Kadama TV kojja mate omukyala eyalabikira mu katambi gye buvuddeko awo n'agamba ye tasobola kukola mulimu gwa bakadaama ne bwe kiba kiki tekisoboka kubeera ng'asobola okugenda n'akuuta toyiza abawarabu oba okulabirira abawarabu. Bamukwatidde mu bubbi bwa miliyoni 10. Katusooke tulabe vidiyo tukomewo. Zije mu banka zabadi zani zamu zani zamu mulimu gwani gwane wamebo wazibye tuwazibye nazibye wabye seneme 15 zoka ku miliyoni 10 wabye zafa zafa zitya zimanyize nalinda banga zifa zitya sente wazizika wa sente wazizika wazogamba ndi zafa kani ndeba sente nzobora ati kuzabe ndizibura uka kwa vidiyo k'omukyala oyo kansooke mbazeeko emabega aba kansooke ennyonnyole ku vidiyo yennyini. Omukyala oyo abadde akolera mukwano gwe gwe bayita Mebo. Yamuyamba n'amuteeka mu bizinesi, n'amuyamba n'amwesiga nga bulijjo bwetera okukola abantu nti omuntu gwe weesiga ate munaye yakola ekintu ekibi. Yamwesiga n'amuwa bizinesi n'abeera ng'amuteeredde emaali ya controllinga buli kimu, ya controllinga sente zonna. Ng'omanyi bw'oneesiga omuntu kuba kyebuva na gye bujja tosobola kubeera na sente tosobola kubeera na sente n'ogamba nti buli kintu kyonna ogenda kubeera nga okyetambulisa. Omuntu bw'obeera na sente olina okufunayo abantu bataano bo baweesiga ne babeera nga bakuyambako mu kutambuza ekintu kyo. Omukyala ono Nebo yamwesiga n'abeera nga amuteeredde bizinesi. Bwe yamuteera bizinesi sente ziflowinga n'amubba miliyoni 10. Yamubba miliyoni 10 akakadde kamu 2 3 4 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bwamubba sente zino n'agamba mbu naye agenze kubeera nga atandika bizinesi ye, agenze kubeera nga naye yeeyiya. Tubagambye nnyo nti buli bw'obba sente tosobola kubeera na mikisa mu sente ezo. Tosobola kukozesa sente zobbye n'okulaakulanya bizinesi, tekisoboka. Toddira sente ya bisiraani ogigatte mu sente etali ya bisiraani. Toddira sente ya kisiraani n'olowooza nti ojja gitandikisa bizinesi, ekyo tekisoboka. Omukyala ono bw'amala okubba mukama we Mebo amubbyeko miliyoni 10, Mebo ng'ateekako abapoliisi ne bambega nga bamunoonya. Ogenda omukwata yayinawo miliyoni 15. Awo jjukira nti miliyoni 85 zonna yali yazookya. Ate nsobola n'okugamba nti n'ezo zennyini sente 85 naye ayinza okubeera nga naye baazimubbako ng'ate omusajja yazimubbako. Ate ye gwe babbyeko ayinza n'okulumwa ennyo n'okunyiiga n'anyiiga n'okusinga ono gwe bazibbyeko originali. Bamukwata ne miliyoni 15, vidiyo nga mugirabye, ne bamubuuza sente endala zaalagawa nti nze sente endala zonna zaafa. Ne bamubuuza sente zaava zitya, mbuze zaabulanga bubuzi. Mulaba obwewussa. Ye agamba sente zaabulanga bubuzi, yakeeranga bukeezi agenda okulaba we yazitadde nga zeetoddeko miliyoni 3. N'azitereka agenda okulaba we yazitadde wennyini nga weetoddeko miliyoni 5. So ye agamba sente zaabulanga bubuzi. Tamanyi nangeri ye yalyayo 10 n'okukakkana nga tannalyako wadde n'10 nga zisigadde 15. Embeera ng'eyo mugiwulira. Omukyala ono twabalagako akatambi awo baali abakyala 3 nga bali mu kunywamu, baali mu ka compound ka vidiyo osobola oddamu n'okanoonya Kadama TV. Omukyala ono nga ayogerera omulimu gwa Kadama bubi. Ka vidiyo ako ka trendinga nnyo kali Kadama TV mujja kalaba.
omukyalo ono baali basatu nga banywa eno bwe balya era balinako awo sente simanyi oba sente zino zezaali kweza 10 naye amabega nnyo kayinza okubeera nga kyezaali kuzina 10 naye nga balaga obulamu obulungi bwe balimu. Mukyalo oyo yennyini n'agamba nti yeewuunya abawala abava wano ne bagamba nti bagende bakole obwakadaamu. Ye n'agamba tasobola kuva Uganda omuntu gyeyeyagalira yasobola okunywa nga bwayagala. N'agamba n'okugamba omuntu noweerira ne ku mbizzi, infact baali balya na mbizzi, balina olusaniya lw'embizzi awo ne chipusi nga kuliko n'ebinyaanyanya nga balya. N'agamba ye tekisoboka kuva Uganda n'agenda n'akola obwakadaama. Kadaama ali eyo yeekolera sente ze, akola emitwalo 9 buli mwezi. Sente ye ey'omuntu oyo, sente ze eya halal, sente ye gy'amanyi nti eyo sente yiye. Wabula ono agamba nti tasobola kugenda n'akola omulimu gw'abakadaama kuba mulimu gwa wansi nnyo, tasobola kubeera nga ayoza ngoye z'Abawarabu kusiimula na kubanaaza. Bamukwatidde mu bubbi, tetumanyi kibonerezo gye kigenda kubeera. Naye weewuunya engeri gy'ogenda n'onafuya omulimu ogw'abakadaama ogusobodde okuyamba families ne families, omulimu ogusinga okuyingiza ssente mu ggwanga ly'e Uganda, n'otandika okubeera nga otandika okuvumirira. Mu kuvumirira okwo Katonda mwe yayise naye n'amusasula. Akatambi ako kaali ka myezi ndowooza gyali myezi ng'ena emabega. Akatambi ako ekafulumira ng'omukyalo oyo avuma bakadaama n'emirimu gyabwe ng'abaanika. Naye raba emyezi 4 giyiseewo, Katonda ate agambye nti kakati kanku exposing nti ovuma bali naye ate gwe oli mubbi. Kyakuyiga ki kyofuna mu story eno? Buli w'obeera ng'okola kola, totunuulira muntu akusingako nga tomanyi mulimu gwakola. Oba oyinza okwegomba omuntu oyo naye ng'omuntu oyo gweyegomba mubbi. Bw'obeera nga waliwo omuntu akola omulimu gwe, gezangako okulaba nga tovumirira mulimu ogwo. Tewali nsonga lwaki gwe kadaama afuna 9 ovumulira omulimu gw'asindika ekigaali afuna emitwalo tugambe oba omutwalo gumu buli lunaku, toguvumirira. Gulabe nga mulimu ate omanye nti ffenna tetusobola kukola bwakadaama, ffenna tetusobola kukola mu ofiisi, ffenna tetusobola kubeera kukola mulimu ogwo gw'osuubira nti nogwe gusinga kugwa munno. Omubbi tolowooza nti buli muntu yenna alina kukola gwa bubbi okusavaivinga. Gwe bw'obeera omubbi sirika, tovumirira mulimu mulala. Kuba ffenna tetusobola kubeera nga tukola omulimu gumu. Kati singa ffenna twali tukola omulimu gumu, emirimu emirala ani yali gikoze? Kyovula Katonda yagamba nga njinya kuteekawo abaami, nteekewo bakabaka, nteekewo abagoberezi baabwe, nteekewo endiga, nteekewo buli kimu. Tuyina ranks nti mu family nemubeeramu taata, nemubeeramu maama, taata yasooka, maama n'addako, newaddako abaana, newaddako abakozi b'owaka, nti buli kintu kigenda mitendera. Bwe nalabye vidiyo eno sijja balima, nze nasanyuse neŋŋamba ono bulijjo avuma omulimu gw'abakadaama ate yaawe ali mu mulimu gwa bubbi. Vidiyo eyo muddeeyo mugyetegereze, ne vidiyo gye twabateerayo Kadaama TV, omukyalo ono abaali balina olusaniya lw'embizzi nga bali awo balya, n'atandika okuvuma omulimu gw'obwakadaama. Neŋŋamba kino kimugwanidde era Katonda yebale musasula, era nsaba bamuwa ekibonerezo ekimugyamu ekijja omulekerezaawo okubeera nga ajooga omulimu gw'abakadaama. Zije mu banka. Zabadi zani? Zamu. Zani? Zamulimu. Mulimu gwani? Gwane. Wamebo. Wazibye tu wazibye. Nazibye. Wabye seneme? 15. Zoka? Ku milioni 10 wabye? Zafa. Zafa zitya? Tesimanyi nze nali ndaba nga zifa.
zifa zitya sente wazizikawa sente wazizika wazogamba ndizafa Kani ndeba sente nizobora ati kuzabe ndizibura